nkwaniriza munyala mukama waffe Yesu Kristo. www.themessage.com gwe mulamwa gwaffe olunaku lwa leero, era nga tugambibwa nti nno gwe mukutu gw'omujja kusobola okugabanira obubaka bw'ekiseera ekisembayo kaakano. Ku lutimbe tulagibwa omukutu nga bwe gufaanana. Ebibuuzo nga ddala ki ekyabaawo mu lusuku Adeni. Mu buwandiiko obumala ebyokuddibwamu by'ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ennyo mu Bayibuli ojja kubisanga wano nga bijjudde ebiwandiiko bya Bayibuli by'ojja okujuliza, kubanga buli wali ekibuuzo kya Bayibuli waliwo ekyokuddibwamu kya Bayibuli. Where there is a Bible question, there is a Bible answer. Bw'atyo Oluganda Nabbi William Marion Branham bwe yayogera. Baganda baffe ne bannyinaffe mu Kristo beekolamu omulimu ne bagatta ebiwandiiko bino byonna ne babiteeka ku mutimbagano guno www.themessage.com. Ebibuuzo nga what really happened in the Garden of Eden? Ddala kiki ekyatuukawo mu lusuku Adeni? The dreadful day of the Lord. Olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama. Lwe luki olwo? Biki ebirukwatako? Life after death. Obulamu oluvannyuma lw'okufa. Where are the miracles of the Bible? Ebyamagero bya Bayibuli kaakano biri ludda wa? In the name of the Father, Son and the Holy Ghost. What is that name? Erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu litegeeza ki? Ebibuuzo ebisinga okubuuzibwa ng'ekibi ekyasooka, ekyama kya Katonda, olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama, ekigambo n'ebiringa ebyo byonna tugenda kuba tubisanga ku mukutu guno gwokka oguteekeddwawo Voice of God Recordings oguyitibwa www.themessage.com. Mukama aboye nnyo omukisa.